Agamba kasema ketolekedde kali inspired by true events. Mukuzandika walulodi yakwatibwa najjanga asembera mpola mpola. Tutandikire mu Los Angeles, California. Bwatuke bali kyavashale kubo nagezaako okweyongerayo. Gambye tuli kwanjula kwa sinema. Yatuke bali nagula waliwo engeri yakakafwe. Kyava atula ku kawunta. Nasirikirira alina kimba sobola ogezaako mukolako. Kati waliwo omukyala yajja ofuna oda ye. Gye baliko. Anti nawe gye baliko. Can I get you? Kiki kye mankufuniyayo olwaleero? I was thinking... Manyi mbadde ndowooza oba... Turkey sandwich. Nkufuniye turkey sandwich enekolera. Just guessing. Just ntebereza butebereza munnayi. Lwodi atera okujja n'ekyebika ekimuleeta si byakulya oba si byakunywa. Iced tea? Yasooka n'amusimba akakopo ka iced tea. Okay. Kunako si kabi. Can I get you something else? Beeko kyekufunirayo ekyakyo n'otandika nakyo. Kyabasooka alowooza. No. Yamugamba kimu nedda. Ndowooza nja kubeera fayidde kino. I was wondering... Amaziba gayimbadde neewuunya. Manyi nalowoozezaamu. Yes? It's been weeks now. Kwegamba situta weeks nga nkwate kuba okujja wano. And, Era nga... I was thinking... Nabadde kane ndowoozaamu. What if I come here tomorrow? Nida mutuufu singa nkwate kuba n'enzija enkya. No longer here. Nga tokyakolawo. Well, I mean, I wasn't planning... Ati nange sipulaani nga kumala bulamu bwange bwonna obusigalidde nga nkola wano. Wait. Okiraba y'ensonga yange. What if you leave and I never find Kati singa okwate kuba n'ogenda. Your favorite... Mazima nga saafuna mukisa kumanya ice cream gw'osinga kwagala. Oba sinema gy'osinga kwagala kulaba. Favorite movie's Fight Club. Sinema yange gy'esinga okwagala bagiyita Fight Club. It's chocolate. Ate ice cream gw'esinga okwagala chocolate. Out with me sometime. Osobola ogendako out nange atleast nako nga lumu. Olabye otya? Lwadi sebe ekibadde kimulese kuba manda buli gyakakyala akalaba. Ninga mutuufu yeesika. Nekyebika nako kakimanya nti ekimuleeta musaatu kuba manda. Ninga bumanye enkola y'abazungu. Out zitera kubeera bbiri. Ekidiri ataddamu kwesika. Ng'asooka akuwa ekigambo kyonna. Wayita ennaku 7. Masekati g'ekiro lunaku lumu. Ludi aba yeebase. Laba essimu bwevuga. Kujja asooka agikwate. Nagambe tuli kwanjula kwa sinema. Vijja gy'ospel actions nga bulijjo. Yasooka kulya ddoboozi lya mukyala nga akaaba. Ekiki? Sooka olindeko. Oli akaaba awoza Irene. Kiki ekituuseewo naawe? Kalwadi yasimulirawo eggaali. Oli abadde akaaba ayogera linnya. Irene. Kujja asobola ogezaako musiikana. Ddoboozi abadde alimanyi. Budde bwa kiro. Baabo. Musaatu yavuga eggaali paka erudda. Kusiako ekyo kyawulidde. Era bw'atyo n'akwate kubo n'afulumamu. Tukidde ku apartment emu. Kati bw'atuuka munda kwe kujja ng'atambuza amaaso. Abaliwo nkyava awulira ggulawo. Lindako. Number 12? Noonya room number 12. It's right next door. Yeddirira. Waddako awo. Olina zaawo akaggi. Noonya apartment 12. Bamugamba ssebo we waddako awo. Kyava atuukawo musajja wattu. Sarah? Yatandika okuyita Sarah. Olina kyala ayitibwa Sarah yasiika n'eri ku era bw'atyo yagulawo oluggi n'ayingira munda. Wabula wasirifu okamala. Gera okuzza amaaso okwekkaanya. Maama nyawo. Lindako. Sarah. Kati naawulira siza mu kisenge. Waliwo gwasiikanye ku ntebe. Ninga kyebika embeera si nnungi. Abadde amuyise Sarah. Kati naawulira anyiizira mu kisenge. Agenda okwekkaanya mu kisenge ate nga Sarah ali mu kisenge. Iye. Mukazi wattu ali mu maziga. Wesi ekigenda mu maaso okumbuulire.
Are you alright? Uli bulungi. Yamugamba lengera. Yatukwate ku tuve wano essaawa eno yennyini. Kageno kalina roommate waako koze overdose ya drug. Lodi yakakwata bukwasira ebintu ebyangwawo. Naye nga si bo balina engeri gye bafaanaganamu. Tuwandibali tugenda eri poliisi. They're probably already there. Nkiwa abasirikale batuuseeyo dda kati ku apartment. Maybe we should split town for a while. Oba osanga tusooke tufulumemuko mu kibuga. Lodi ge magezi ge yawa Nakya baasooka ne bavuga ne batuuka mu Palm Desert mu California. Have a coffee, a muffin. Wandisoose n'ofuna kacyayi ng'ogasseko ne kamafini okakkaneko. Olabye otya? Agamba nti yabadde sseera wange Ellen, roommate wange tuba tusula ffe embiriri. She was on her own. Manyi bazadde be baafa n'asigalira ku lwe yekka. Kikyamuleeta otandika okukozesa draga. Fell into drugs. Baabo We got into a fight twayombyemu nze naye because I asked her not to go. lwansonga namusabye aleme kwekubanjaga nga wendi. Hours later, Kati essaawa ezaddiridde fighting with the guy next, nagesa okulya ng'ayoma n'ekyali ayitibwa Eddie. her dealer. Eddie yeddiira atera omuleetera draga gy'akozesa. And I saw her on the couch sleeping. Kati bwe yamaze okufuna draga n'agyekuba nageza okuzza amaaso nga yeebase ku ntebe naye nga amazima kali yabadde teebasi yabadde afudde. Kati agenda okwekanya nga kirabika nono yali yeekuba draga. I don't do that anymore. Nze sikyekuba draga. Okay. Kale ye omusawo teyagala kyesibako nnyo. Baasooka ne bafuluma erudda. It really meant a lot to me. Yamugamba nti wakoze ekyo kyajjo mu butuufu kyabadde kikulu nnyo gye ndi okunziruukirira. I think I'm trash. Naye bw'ontunulira kati muli ondabanga kasasiro. Everybody's got a story. Manyi buli omu aba akozese bona olugero lwe. Anyway, I wouldn't worry about it. Naye ate ekyo saani kifuddeko nnyo. Okay. Kale oli kwegamba engeri gy'akaagala ye tafaayo oba kali kakozesa drug oba kimu. Naye nga kamugambye byonna bivaako dda. Kati yakwate kuba gyagezeeko tegeka okusiira nti baavuddeyo bapakuka. Loli yakutembe yalabye ebyangu ne batawanyika. Kati yagenda okuzza amaaso ng'alengera engeri y'ebbakaasa mulimu ebbankaluwa. Cameron Brogdon. Kuliko simanyi law offices of Cameron Brogdon, Dear Ellen, State of Texas. as your late uncle's friend and attorney, Kati waliwo ye yali awandiise ebbaluwa ng'agiwandiikira Ellen. late to you. N'amugamba nti munaye mbadde nnyina okuwandiikira nkubuulire. Kojjaawo yafudde naye nga kirabika yakulekedde ebintu bingi. Lindako. Oli omuwala afudde. Waliwo ye yamusindikidde bankaluwa ng'amugamba nti kojjaawe yafudde. Naye nga kojjaawe yamulekedde ebyobugagga. Cameron Brogdon, attorney at law. Era nga ye yawandiise ebbaluwa ayitibwa Cameron Brogdon. What is it? Kiki ate? Kiki? Genda okwekanya bw'ati yagwa quality. Ellen's wallet. Eno wallet ya Aaron. Let me see. Leka tusooke tulabe kono lindako. About this, Mazima gayimpulira bubi ku nsonga eno. it feels like Kiwulikikanga. trespassing. Kiwulikikanga ffe abagezaako twesipaasinga mu bintu ebitali byaffe. Kati just ngenda kulaba bulabi gwe sooka leke tulabe. N'amusima wallet. Ye oli afudde. Genda okuzza amaaso waliwo identity card. Katonda wano. Wabula bafaanagana okukamala. You guys can be twins. Okimanyi nti omuntu asobola bayita abalongo. Katonda yalowooza. Omanyi? An idea. Nfunyemu engeri y'ekirowoozo. What? Kiki? It's a bit crazy. Kiyinza okubeera ekyobulalu naye nga nkakasa kigera tukolera. I think we should contact that lawyer. Twandibali tugezaako contactinga looya oyo. Kati baakola basaba bagezeeko okubira looya. You reached the law offices. Ayitibwa Cameron Brogdon. Leave me a message. Ali mu Texas. Yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Ellen Niles ng'amugamba nti kojjaawe yali afudde wabula yali amulekedde ebintu. Kati bano baasaba bagezeeko okukubira looya oyo nga bamugamba nti bagenda kukwata ekkubo okujja obanga Nakyakuba agamba agenda kukwata ekkubo gendayo. Kati basize walisi bagezeeko okwefuula Nakyala bagenda basisikana ebyobugagga kojjaawe bye yali amulekedde. Bwe batyo ne bayitawo galawekkaanyi.
bakiride mu Texas ne bajja bagamba Joshua Henderson gera kuba musema gye twolekedde mpozi ate Aiden Queen takabuzeemu kuno kuna kwanjwa kwa cinema laba kasema twolekedde bakayise rushlight tugenda kinyonyoka bakayise rushlight gabye tugenda kinyonyoka ono yatula bali kumabu n'agamba kiyabe katusembedde bagenda ku kyalo ekiyitibwa Tomu mu Texas ne bajja bagamba Ronald Rover mpozi ko kashyeko ne Jordan Bridges Crispian Belfrid ne Philip Lenkoski bonna bagenda kuba musema gye twolekedde nga bagamba Joel McNaughton Miller mpozi Amanda Karim tebakabuzeemu kwanjula Valerie McFarry yakwashakanya abazanyi betunashikana mu cinema wabula Star Trust yakwashakanya obwamba obutwayambala nga bagamba Nico ya production designer wa cinema kakaino bwe batyo bavuga kwe kutuukira ebbali waliwo amaka agamu ge batuukiramu eno address yabadde ewandikidwa mu bakalwa gye bafunye lawyer gye yasindika nga kisindikidde Erin Niles gano ge gamu ku maka agali agakojja oye yafudde yalese ebyobugaga nga birekedde Erin Niles. Don't worry. Bwe batuuka balina kyayagamba mutuufu mpulira ntidde mu konto tya buli kimu kigenda kubeera fine. Lodi bw'atuuka wano genda okwata bw'ati ku luggi nga lunywevu. Lodi sebo yasirikiriza nakyala mu kintu kino ngambye sewo engeri gye mufaanagana n'oli tuyinza okugwa ku byobugagga gye kubulira nga bagamba Donald Jackman yali executive producer wa cinema wagira wati yafuna ekifungo okuteekamu nga sebo waggula kiwedde tuyingire buyigizi munda Anthony Statsi Ashe Scott Myers baliko ku mukolo gwa cinema wabula Anthony Statsi labira director okutiko kegendo bayingide munda maka. I'm 21 years old. Nyine emyaka 2 mugumu. Visited my late Uncle Zachary once. Na kyali yako kojja wange yafudde. Really young. Ayitibwa Zachary Niles. Mwaka nga gumu. Why did Niles leave all his cast? Kalwaki ebyobugagga sete zonna yabirekedde gwe. Kids of his own. Alwasonga teyalina baana. That's my parents who ate bazadde bange baali baafa. have. Kati bakitegeza ze wa kikazi kabadde asigaddewo. My grandfather was a lawyer and developer in Pasadena. Sentrosa yazijjawa. Kono jjajja wange omusajja kyemmanyi nti yali looya. Mu biseera ebikadde yafuna sente nnyingi mu Pasadena. Kakyebe ka sente zajjira bwezityo mu kika. Kiwedde. We baso ne bayitawo paka eruda mu kisenge. Basose kolamu awo ka practice. Baba lya waliwe yakonkona. How do you do? You must be... Olabika gwe hati mpitibwa Billy. Mukwano gwa nakyala Erin Niles. Good to meet you. Mpitibwa Cameron Brogden. Thank you. Ono ye lawyer yawandika ebbaluwa. Okay, you just need to sign. Kalingena kusaba maama kijja kwetaagisa kussa bussa wano mukono. First, I'm going to need to see some Mu kusooka nja kwetaaga asooka ba identification munnange. birth certificate. Etunga bw'omanya list ne bw'ofunira driver's license oba passport. Njagala kakasa bada mbutuufu omuntu abifunye yeye. Namusimba. Kirijasi yatulako obutunuzi munnaye. Engeri gye bafaanagana okukamala. Right there. Tutwala na budde. Najja seeko omukono. Ebintu si byabwe. Well, should I show you around the property? Ndowooza kati nkulambuze nkulaga amatwali. Lwadi sebo kisajja kyali kigaga kikojja. Kyayina ettaka. I have a question. Nyina ekibuuzo kye mbuuza. What kind of money are we talking? Kati sente zeekana ki ze twogerako? Say your uncle was a prominent. Kyensobola okugeza kugamba nti kojjawo yali musajja alina akajja. Bwe tuba tutandika okwega tutandikira mu kakadde. Nayisawo erudda. Ze balambuza matwali. We just walk over there. Tugenda tambula tuyimire wali waggulu ku lusozi we tujja osobola okulabira obulungi amatwali we gatandikira. Mpozi ngo gasseko negeetooloola. Ettaka ssebo ddene.
second ridge? Olengera kiri ekinanka ekisima ekyokubiri. Okirengera ekyo. That's the border. Kati awo we yali akoma. Then olyoka weetooloola eri yonna paka eno erudda. What's that turned over? Kati yali tractor eyagudde storage. Oh. Hey. Oh, that's where your uncle met. Kyanaku kojja waawe we yafiira munnange. Happened. Kiki ekyatuka we yafa atya? He knows for sure, Teri amanyi kyetusobola okakasa kiri kimu kyokka. agrees that day. Alabika yali akutte kuba ovuga tractor kyokka ate ng'omusana gwako kamala. Ndowooza tractor ne yeefula n'agwa wansi. Folks, Kibale kirungi obasiikana bannange. sorry about your loss. Kitaayo nnyo ku byakojjaawo gwe. I'll try and do my best to make things as easy. Njagezaako nga bwe nsobola ebintu nsobole okugezaako bifula ebyangu. You have a good evening. Mufune akawungeezi akasufu. Loli abagambye nti bwe tuba tubala ku ssente ze yaleka tuyinza otandikira mu kakadde. That guy makes me nervous. Wegaya ntiisaamu. You did great. Ekintu okikwasaganyiza bulungi. Said you shouldn't have pushed so hard. Okujjako tewandiremedde ku kubuuza ssente. Ekya ssente tewandikiremeddeko nnyo. Everything all right with you, boy? Buli kimu kyonna kiryoke munnange. It's fine now. Kati lwoya yajja ebbali n'asiikana Sheriff. Call me if you need anything. Bwe mba mulina kimwetaaga bannayo munnyigireko. Well, Tujja kunyigirako munnange. That cookie pusher's got the hots. Akantu kirabika kakumatira gwe Buladi. Bifeeko ebyo naawe. You know what they're going to do with the inheritance? Kati bano abazze ebyobusika bagenda bikolera ki? Doesn't it strike you the least bit strange? Naye gwe tekikwewunyisa. Leaves all that. Namukadde okuddira ebyobugagga bye byonna n'abirekera omuwala. Omuwala gw'atamanyina bulungi kiri awo. it's called inheritance. Ati muna ebiyitibwa bya busika. That'll do it. My brother. Ate biri bya oli wa kika. Well, Anti ekyobusika kitegeera. I got to finish up another report. Kangene esooke maliriza lipoota endala. Waliwo abanyaguluddwa. sounds like you got a crime wave. Kirabika ennaku zino emisango gifuuse emisango. Up since Niles kid. Emisango gifuuse emisango kuva namukadde Niles bwe yafa. Nange ginsobedde. Give me some scratch for this. Kati bino togenda bisasula kono gwogenda bisasula. On you, bro. It was on me yesterday. Ne Jonze yasasudde nalero banono ba Luganda. Kati masekati g'ekiro twadde erudda. Bano basawo bagende maaso n'okwekebejja ennyumba. Balinda kimu kati kajja. Loli abagambye temufaayo ngenda kakasyamu ensonga zino nzanguya. Musobole okufuna akajja. Buli kimu kyonna kibeeredde mu mikono gyo nakyala. Loli yakkirira wansi n'alabe. Nakyala n'asigala waggulu nga yekkaanya. Galulabe. Tuuka ebbali wansi waliwo kasasiro ateekanika. Gulu baataddeko enguliko. Byuma ebiriwo modolo ziri gy'amaanyi. Kali aba akyefulukuta yagwa ku kisiige. Bino ebisiige bitera okubeera ebyebbeeyi portrait. N'asooka akiteeka pembeeni. Kali nakyala naye aba yeekebejja waliwo ebbankaluwa ze yagwako. Olwo akabokisi ke yagwako nga kajjuddemu ebbankaluwa eziteekanika. N'aziyisaamuko ku maaso. Mulimu eyamwewunyisa. What is it? Kiki ate? They're letters. Ngudde ku bankaluwa. Some woman. Waliwo omukazi yali aziwandiika. Nga kiri romantic. Listen to this. Wuliriza eno ate. I know in my heart this child. Kimanyi mu mutima gwange nti ono omwana wange naawe. I beg you to acknowledge. Nkusaba ekintu kimu at least omwana ono wandibadde ogezaako makinologinga. Last thing we need is someone else thinking they can get. Ekintu kye twandiyagadde osembayo omuntu kuvaayo kutandika kweza musimanyi yali kitaawe eyafudde. Wagenda kubeerawo ttagali. Waliwo nakyala yawandiika ebbaluwa ng'agiwandikira namukadde yafudde. Ng'amugamba nti munaye wandibadde okkiriza ono omwana wange naawe. Hurry up, fat man. Bwe yangwa naawe namukadde. Kirabika namukadde yalinayo omwana. Ne bayita ba illegitimate son. Waliwo yakwatikubo n'ayingira emmotoka y'abali. Nama n'agisimula ku sipiidi. Ye namukadde agenda ofulumayo. Gwe mmotoka yange kasiya. Polisi ewe emmotoka aginyaguludde. Ye tomunyumiza. Ono agenda okujja bw'ati yagwa ku sserubwatula.
gundi It's a hunting rifle. Be careful. eyo sio bagita hunting rifle bera mwegendereza unabye motoka agireta kasha lodi wati wafanana Put it away. mundu wandi bado giteke erudda togitunuza namu you know kirete kyewunsi alina serwatula yavuga emmotoka n'agireta maka g'abantu najakisindeka nakyala mpolampola tebakimanyi nti waliwo azze kyokka akutene serwatula kati mukazi wattu ono afuluma eggaali atuuse wano yate mundu nevaamu buleti katonda wattu bawulya miranga ye Did we shoot somebody? simanyi emundu esekudde omuntu mukazi wattu olugitadde kumbe badde nkoki ng'evuddemu kyasi ekyasi bwe kivuddemu bagenze wulya bawulya miranga kujja afulume bweru yekanyi kiri yagenda okuzza amaaso yalengera kasaayi n'amanya ekyasi kyabeka kirina gwe kikwasiza wabula gwe kikwasiza atawanyisa olutawanyi kasirwa kuno tasigaddewo yajja agoberera akasaayi mpolampola alese ne serwatula emabega mpozi kugasseko n'emmotoka n'asooka agyekebejja mulimu engeri ya kaadi kuliko erinnya Edward kawungeezi koolwo olwo yali asaba entambula naye ng'embeera si nnungi ani ngenda kusaba onsuuleko wali mu kibuga munnange waliwo engeri yakamootero kaloogi olwo yajja n'ekisago kaino serwatula bwegudde kyasi ekivuddemu kikutte roodi ku lubuto adduseeyo misinde mutuufu mbadde neeraliikiridde yenna kyabadde alabika adduse kansi bwe tulina gwagambye ntugenda kwate kuba tujja eno oba tuli eno ekiki kiriŋŋaani gwe nnyinza okugamba siba yakikiriza nti omuziza ekibuuzo ng'ekyo kono linako jasi mbadde njogera mu bwogezi ono omusajja wattu oba kiki ekibadde kimututte yadde bali n'atandika okwetunga kali emmotoka ogitadde wakuba bagenda kuba baginoonya ekyemmotoka gwe tokifaako tebagenda sobola gezya kumanya gyeri kiri ki El Camino Road kyabadde agiddemu nkitadde eri emabega mu kigalagi nkitadde kumpi ne kadilaka ya namukadde kati ono gwe babyeko emmotoka yayita sherifu n'asooka amuyitiramu mwana lipooti gye nakusabe wagireese nagimusimba agirabe Bob ono alabika yabadde muyayi wa mu kibuga okusiya ku ngeri gyayingidde emmotoka n'agitandika teyaludde nawo ogambye bulu 67 El Camino butereevu kati osobola okwidentifyinga omutumbavu eyagibyese nga oba omulabyeko siganye omusana gwabadde gwaka nenkya gugenda kwaka naye nsobola omutegera nti yeye then ngenda kufuna sketch artist tuleete ebifaananyi by'abavubuka be tuyinza okusuubira then ojja tubulira gwe tofayo emmotoka yo ogenda gifuna keroli aba atudde bali kapoki abali wano nawulya emmotoka ng'esembera kyava abanga asitula amaaso waliwo nakyala yali azze mukaddekadde abayi My name is Belle. erinnya lyange mpitibwa Bell Mr. Niles' housekeeper. manyi natera ng'ogenda maaso n'ogezaako okulabira Mr. Jack namukadde yafudde abadde ayitibwa Zachary Niles. Thank you. You're welcome. webale kusiima munnange I babysat for Mr. Niles omanyi years ago when Ellen namulabirira okumala ebbanga gwanvu eriise emabega remember me. ne ka Ellen kaateranga okwati kubo ne kakyala kasobola okuba nga kanzijukira
ngere kuza amaaso nga kyabikere yatayanga okwata enviiri 40 years, kid. omanye amaka gano mbadde nga labiri okumala emyaka 40. I wouldn't mind. Era sandifuddeyo Clean. bwe muba nammwe mwagala okugezaako kubanga nga balongoseza ye adresi yange bwe munaamuneetazi mujja kusiikana okwo niyagamba kimu kali tofaayo ninaffe tetusuubira kubeera wano kumala bbanga gwanvu kali enkera bwalwo niyasooka n'aziba ekyasi we kyayise motoka ya sherifu yakwata ekuba okujja sherifu alina keesi gyaliko eyagaye yabbye emmotoka oli yamugambye okusisya ku gaye engeri gyasimbudde mu mmotoka yange n'engeri gyewayalinze yabadde munnakibuga sherifu bamanyi abapya ku kyalo bannakibuga be bano abasika abasikidde amaka gano ye naakyabalinako n'akadubudubu yeewuunya ddala mutuufu namukadde ayinza tyokera ku makya nadde ebyobugagga byo byonna n'abiteeka mu mwalo redde gwatamanyi nnyo kiri awo kiki kye tuba tukolera sherifu omanyi tubadde tunoonya mmotoka nzibe no bw'atuuka ebbali n'abafotola ebifaananyi kansibe temulina kye mukimanyiiko manyi ffe twakatuuka kubanga shiddede nakyayagala okanga embeera egenda muka nga kyava yeetololamuko manyi abavuka baano balina omuziza bamanyi okubba emmotoka eyo ne bagenda ne basooka bavugavugamu ne baba ne basuula eyemanga mu faamu andi mulayi sina mmotoka gye naalabye ndowooza tofaayo singa ngenda maaso n'okwekkaanya mu matwale oli naafujja yabagamba tiwali buzibu ngende maaso n'okwekkaanya wabula kyokka emmotoka yagisibidde wano mu kigalagi erukamino yagisibidde kumbi ne kadlaka ya namukadde Zakri maze okuba ebifaananyi nti butereewo wabula sima kikyogoba bosi gwe amatuuko gabikkule n'amaaso kitange bifo nga tannaba kufa kyekintu kyeyaŋŋamba mbwe ebiseera ebisinga emisango giddizibwa mu kafo woba tosuubira kati fokasi yaffe ebeere wano kale ate eri emmanga mu kigalagi tugende tukebere lwaki tetugendayo kiki kyogenda okukola abo abasirusiru sigenda bakkiriza bageze okuzuula mmotoka gyenjitadde bajja tulemesa bajja kwagala otusiba batulemesa ogezaako ofuna emmali yatuleseza wano tono ye bwaddamu afuna bufunyise lwatula genda se kulaba sherifu yagambye tagenda bakkiriza bazuula emmotoka baveewo wano eno kere eri mu kaseera ke kamu olwakutte kuba okujja darlingisi Bob! What are you doing bothering these? Kiki kyokologera maaso n'okuteganya abantu bano bannange? Yeah? Brazo we yazze looya. Not bothering a soul. Why sina gwe nteganya go ge mazima? You need search warrants. Okimanyi tuwetaga search warrant tutandika okwekebejja ebintu by'abantu. What did I do without you, little bro? Neda mutuufu ki kyenyinza okukola wootali muganda wange omuto? I've enjoyed about as much of this as I can stand. Ddala mutuufu nyumiddwa ndowooza. Girl? Kaseera okusisa ku kiki esobodde ogumiikiriza. N'akwatikubo n'atema. Wabula oli yabadde asizeewo abasekula amanda babagiraba. Wabadde bweggula bennyini weeri erukamino. I'm so sorry about my overzealous. Banaye munansonyiwa ku bulazo wange oyo. Since we were kids. Kuva bwatyo nga tukyali bato kubira ddala nga tukyali bato. I had no idea. Oyo bulazo mbadde simanyi nti bulazo. I was sheriff for 2 decades before him. Kitange yali sherifu okumala emyaka 20. He's just bwe yafa n'abimukwasa. because there's been a rash of crime lately. Nimanyi akaseera akayise emabega emisango gibadde gigera maaso n'okuddizibwa. Here's about the worst thing we get. Ate wano okumenya amateeka kwegamba tisira kubeerabeerawo nnyo. In your case. Waliwo kye tufunyeemu ngeri y'akasikona mu musango gwammwe. Hikapu nti ye. Somebody has filed. Omuntu omu yakutteko n'afayiringa injection. Injection? Ani? Oh no. Simumanyi. I was claiming he's Niall's son. Wabula ye agamba nti ye mutabani wa Niles. It doesn't the Okusinziira ku byawandiikibwa tekiraga nti zeeteekeddwa ofuna ebyobugagga. However, if Niles didn't know, Niles bw'abanga ddala mutuufu teyakimanyirawo nti alina omutabani ate n'akisegera nti alina omutabani. how proved that Ono omutabani in asobola okuleeta obukakafu his will to ng'alaga nti Rodi yali agenda kyusaamu mu ddame bifo nga tannafa. wouldn't be good. Ebyo tebiba birungi. However, if we could prove, Newankubadde well, now singa tusobola okugezaako okukakasa nti ekituufu kiri nti I'm gonna leave. newankubadde Nairo yakimanya nti yalina omwana omutabani yali tagenda mulekera wadde 10.
Would you excuse me for a second? Soko tuwemu second. Thanks. Kati najjukira ebbaluwa ze yashikanye. Rudi abagambye esobola bataasa kiri kimu kyokka nti omugagga senga yakimanya nti alinayo omutabani naye era yali tagenda mulekera wadde 10. Ekikyokka nakyo kiba kimala. Yajja mu boxi mwe yashikana ebbaluwa yawanikibwa omukyala. Ng'omukyala alinga eyeegayirira Rudi asobole okwakinolojinga mutabani waabwe. What's this? Kino ki? On this a few days ago. Bino nabishikanye ennaku 2 eziyise emabega. Naye saaso bigamba saabitegeereddewo. Rudi kwe kujja ayiseemu amaaso alabe. Omanyi? Very telling. Masiba gali nti I'm glad you showed this to me. ne musaifu okubanga kino osobodde ogezaako kindaga. Rudi abadde surprised. You're still gonna need something more. Naye ate ekijja beetaagisaayo ku birala ebikyate. This isn't his letter. Ino si bbaluwa ya Rodi. You need is something written. Mwetaaga ekyawandiikibwa omugagga yennyini Zachary Niles. Ellen, despite any other claim. Ng'agamba nti ebyobugagga byonna mbirekedde Ellen ng'ovudde ku mulala yenna kikyayinza okkayanira. Katuyinza kijjawo ekyo. There's no reason to get too concerned. Tiwaliwo nsonga lwaki mufaayo nnyo ku kino. The burden of proof is gonna. Obuzibu bw'okkakasa bugenda kubeera ku sayidi yo n'abayingirira. It's just Lwakubanga gonna take a little more. just kigenda twalamu obudde. And around here we ain't got. Ate mu kafo kano kye tutalina kira kyonna. Kwegamba kye tulina mu bungi bwe budde. Kati basiga babirowoozaamu. Ellen's dead. Ellen mufu. We're stealing her money. Tugenda maaso na kwagala kumpanya sente ze kuzinyaga. Nothing is right. Amaziba gali bye tukola byonna tewaliwo kituufu. But you just stay Baby. with this a little longer. And if Wandibadde alisi tugezaako ogumiikiriza kino okumala ebbanga. Bwe binaayonooneka nga tutawanyika. what do you think? Kikyolowooza. Omugabe bwe binaayonooneka ate nga tutawanyika. Ne tujja tuguma. That's Musimula kesi. Kali obuzibu obuliwo. Omugagga yawandiika ebbaluwa eraga nti ono yalina osikira ebyobugagga. Naye tekuliko kagamba nti singa wabaayo abikayanira tagenda funako wadde 10. Kati oli yabataddeko injection ku kesi yaabwe ey'okubanga bafuna ebyobugagga. Ng'agamba nti oyo yali kitange, yali agenda kyusa, at least yali agenda kyusa eddaami, nanga mpe ku byobugagga. Kati lwo yabagambye mwe temufaayo. Kino kyo temukyesibaako nnyo. Muleke oli yagezaako okwogera mu simanyi yali agenda kyusa eddaami. Afune obukakafu, bw'anaafuna obukakafu. Then nga tulyoka tukikolako, nga tulyoka tufaayo. Naye bw'aba talina bukakafu, just mu bbanga tuno kigenda kuba kiwedde. Babe basemunda kwe kuwulira ebikubagana. Ne bajja bekkanye balabe. Bawulidde ebigwirana. Awulira omuntu eyepe. Ali mu kwetinkuula. Bagenda okugulawo oluggi. Kutambuza tocha. Ngoboli yose bolodi efulukuta. Gwe bwana gundi. Inje kanjije. Yafubutuka emitindi. Inside, lock the door. Yingira mu ddagala oluggi. Boy yafubutuka emisindi natoka kirira wakata. Uneja musika dalawe. Kabanyite yule. Na yitamu. Unagera kwate kubo fulumo okufuna serubwatula. Nga kabaka ina katwanga. Yafubutuka wanakasha. Unagera kujja ng'omuyaya agezi. Oba abadde anoonya ki? Ninga sebo abadde yeefulukuta. Kati musatu mukudduka yaleka DVD emabega. Bwaleka DVD nga bagikwata. Nga basooka bagissaamu erudda mu kapuleya. Kati bino bye byali ka DVD. Byali ka DVD. Boy seba afubutuse. Mpozi ng'ogasseeko ne Nauzi. Balimu olwa Chris Mubiru.
waliwo ne Rodi omulala eyaliwo yayambadde kihuudu kwega bali bakwata kapono mugaga yali musiyazi baabo waliwo ayogera nenga eddoboozi zibukutegeera mu kavidiyo mukazi watu yafuna ebintu bye bagenda okukozesa eri aba akyali wano waliwo eyamunywa kati gwe ngenda kusaba osimbula eggaali oba si kingenda kunyiga ensingo ngikutule yenze Eddie kali kaseyaka akafudde nabadde nkabanja nze gwe mwakubye essebe ekyasi ku lubuto nze gwe mulaba ssebo ntambudde mayiro eziteekanika nga nzijamba yigga kali akafudde kakwanuka akayitibwa ka Ellen akabadde ne kojja waako omugagga nkabanja akajja kati gwogenda osasula sente za munywanyi we owulidde ono ssebo ye Eddie Dealer eyaguzanga oli Ellen Niles enjaga kati erinnya lya boyfriend wo gwoli naye bamuyitaani He's just a guy. Just a guy naawe talina buzibu He's nobody. bali mukyatu talina kyali bwe nyabo boyfriend we erinnya lye yaani ayitibwa Billy bamuyita Billy Bile kale Billy kiringera kusaba ensonga eno gisirikiremu siagala kukokinyegeko wadde oba siki njaka kasyamba oyo Bile yasookayo mugeyena bifo nga sinaba kunyiga ekindeese wano kufuna maali The lawyer said it'll be a few more days. lawyer yatugambye kigatwalamu ennaku etonotono wakyaliwo obuzibu nekya zinjaga piso yange kwati kubo gye naye enkya owulidde bweoba toyagafuna buzibu abagambye sebaze kolekitinga kajja yasegedde musira bikolina kyala yali agenda kusika ako nkakulekedde just in case mulekedde emindi eno gye bakozesa okunusizaamu enjaga mukazi wattu nawulya nga bimusobedde katonda watu kalwadi kamugambye togezaako n'okinyega ogamba boyfriend wo waliwo kye tulina twali twagala osooka okirabe kati bakubira lawyer Cameron Brogden najja bamulaga nti kojja ali musiyazi yakwata DVD n'agimukwasa kano ngenda sooka afune gyenkakweka kuba omusajja ono bambi abadde aweebwa ekitiibwa kakati olowooza Mr. Niles okubeera nga alimu olwakulisi mubiru tekisobola gezaako kubanga kimusasisaamu oli mutabani we ow'ebbali bw'oba ogamba nti abasiyazi bazaala oba tebazaala abasiyazi babeerawo naye nga tebazaala buli lunaku kisoboka okuba nga yaligge naye ate nga yalina omwana kyogamba kiwe kikina kye kiyiza tukolera Texas probate courts will put an immediate hold on this case. Month. You know. Kyesobola ogezaako bagamba nti okusinziira ku injection road gye yateekako tusobola ogezaako kivuga nekitwala omwezi nga mulamba oba si kyemyezi ng'ebiri myezi ng'ebiri myezi ng'ebiri naye sikiwa tusobola okubeera wano okumala emyezi ebiri. Are you folks strapped for cash? Simanya akajja kabaweddeko. Oh, I have power of attorney. Umanyina power of Anthony nzikirizwa lisogezaako bawa akasente then ne tukimaliriza nga tumaze buli kimu. What you have in mind? Sente mekazi olina mu ndowooza? About 5,000. Sobola bawa 15,000 mugira nga mweyiya. Well, wait. Awo tujja kulinda. Olaba oli wiringi otuwa 15,000 eza $1 katulinde. Okay. Tewali buzibu. Jasi ndowooza ati obosanga mwetaaga kajja kakozesa.
mpozi n'ekirala Oh, Billy. kati abaagera kyabalengera olina kyomanyi ku bisiige kono nedda The art was pretty eclectic. omanyi Mr. Naus yali musajja afaayo nnyo ku bisiige 135 ekyo kyolaba kirabika kiri mitwalo nga 13 mu 15 yard auction today. kati ate singa okiteekako okutioni y'ennaku zino ezisente z'osobola okufunamu Yep. mitwalo 13 nti buterebu Hope Alan's feeling better. And trust me, It'll all work itself out. gwe tofaayo buli kimu kyonna kijja sobola ogezaako otambula mu mutendera oli yasooka n'aseeka n'abirowooza naye nga mugambe ku kisiige kiri ekiri emabega n'amugamba toli ayika bwe yakigulira kyali mu busente buwana naye kati kiri mu busente kabuwanana mitwalo nga 13 Them around. The lottery winners. What's on that pretty little money? ofiisi agenda atambuza ebifaananyi by'abali abiraga abantu bagezeeko ku identifying oba kuliko abamenyi b'amateeka ye n'abayita balotale winners I wish you would. mbu baagudde mu byakabi kyokka ate nga tebabikolerera I ain't teaching preschool. waliwo kimaama esi ekimumatiya buli lwajja ne kimwemolerako I got something important to relay to you, boss. What is it? They faxed over the coroner's report. Rules out heat stroke as the cause of death. yagamba tufunye lipooti okuva mu bakorona okusiya ku lipooti evudde wa bakorona kiraga nti namukadde okusiya kufe kyetwali tumulowooza ekyamutta si musana nanakyo causes yafa suffocation kuziira alinga yali atugwa oba eyatugwa luli yajja sekalina kyala gyali mu kiyungu nazo otakyamutega tekakyali stede nga luli You okay? yakabuuza oli oke You seem... kubanga ndabikiranga atali oke I hate this place. mazima gayitira ekifo mpulira nze ekikooyi nakyakyo ekigambo kyeyamugamba kyokka yawulira ekifo akikooyi yandiyagadde bakwate ku bavaano nga bakyali oke luli n'asooka asirikirira mu kaseera kano sherifu nga bamaze okufuna lipooti Got a warrant. kirungi kati tulina waalanti bakwatikubo ne bajja bano bali batudde ebbali kapoki kawungeezi mukaawo kiraga nti namukadde ssebo yafa batamutte bali balowooza nti omusana gwamojja n'agwa wansi biki bulabula n'afuna oyo ekikutuko wa Folks, lipooti eraga okuva mu bakorona nti yatugibwa sorry to bother you at this hour. banaye munasonyogezaako basumwa amasekati g'essaawa zino Sheriff? kiki ate sherifu Look at the coroner's report. omanyi tubali tutunu ya lipooti ya korona yagezaako okunyonyola okufa kwa namukadde nga kiraga teyafa nakyokozezi nga bwe twali tusuubira Cause of death. okufa kwe But today, this plot of land's a crime scene. yafa suffocation kiba kitegeeza nti ekitundu ekimu Now I'll notify. ku ttaka wano efuuse Meanwhile, we're gonna do some dusting for fingerprints on your uncle's tractor. crime scene Mind if I come along? katugende mmanga tusobole okufuna ebyekumu ono yabagamba kiryokeshe nga nzija nammwe Be my guest. tewali buzibu oba oyagala okgenda naffe gyatugende tewali tagali bwe basibwe nga bajja baze kufuna byekumu abagambye mbwe ekitundu ku matwale gano kifuuse crime scene bwe basibwe ne bajja nga basembera mpolampola paka erudda I've got a whole bunch of clean ones. Good job, funyeeko ebyekumu ssebo ebiwerera ddala son. You don't mind if we take your fingerprints? ndowooza nawe tojja kufaayo senga tukuggyako ebyenkumu Ms. Niles. Two can fall by the station first. ng'okasiseeko ne nakyala mukyanawuzi tujja basaba lesi mukwateko omugye police station That's a tradition here in Tree. ebyenkumu nkola ya wano Sake to remember you. tubitereka jasi okubajjuukirirako Got a lot of fucking nerve. naye mutuufu mulina obuvumu gundi genda mpola tekyagala otandike kuvuma owulidde On my job. nzija singena maaso nakola mulimu gwange 10 a.m. sharp. ngakasaba isaawa nnyo ojja kubeera ku station twetaaga byenkumu byammwe mwembiriri Good work, boys.
yagamba tufudde kati ku ssaawa 3 mwene wa ssaawa 9 ssaawa 9 eyo waliwo yasengejja kadulaga bulungi nnyo n'akempiso. Here's some musical caffeine that'll get you going. Nono yali bali nga alina empapula zagenda maaso olw'okuyisaamu amaaso. Waliwo empapula ssebo zaali mu kusoma. Nakyala amanyi okwegalira kati mu toilet n'asooka anusa akayaga. Bamusimbye ekimindi. Kega ebizibu byamususyeko. Yali yagamba yeesonyiwa draga wabula kati yagizzemu buto nateera. Ali stressed. Tandise okweraliikirira. Budde bugenda okya ku makya. Bwe kye basooka okukola kujja wa sherifu. Bayisaawa nnya baali batuuse. Where were you two June 2nd? Kalimu ababiri mwali ludda bamu June 2nd. You are crossing the line. Naye ate bwe bituuse Bobo osukka woyina okukoma. Was that the day he was killed? Lwe lunaku Zakari lwe yattibwa. In L.A. Ffe twali mu LA era tulina purufu yaakyo. House was worth, Billy. Okay. Olowooza ono omugaga abadde wa sente meka gwe ssebo bbiri ayogera. Bobu. Ndowooza mwe tubamaliriza. Maso bajjako ebyenkumu. People do some real crazy shit to get their hands on a winning lottery ticket. Manya biseera bisinga abantu basobola okukola ebintu binyinnyo eby'obugwaga osobola okufuna akatikiti akawangula. Piece of news. Obululu. You could tell, huh? Naye gwe kindaga nti olabika oli mu ssaawa ttabbu. You do know you're rising, but you had a lot of scrapes with Manyi lwayisi zange kono sigaanye omanyi lwayisi naye kiraga nti olabika omenye ku mateeka agawera. investigation. Gwe toyingirira kunoonyereza kwange. Sooner or later, Mu bwangu ddala. I'm gonna nail your man. Bwe basirumu ngenda bafuna gye mbabuulira. Ngenda bafuna ngenda banywa. Enjoy your day. Munyumire olunaku lwammwe. Ensonga no webituuse kati zirabika zitandise okukula. This whole thing could take a while. Kino ekituse bwe kisobola otwala akaseera. Leeta serubwatula yange. Nakyaze kusisikana kano kalodi. No, you just have to tell that lawyer of yours you need the money. Ate ni wandibadde ogamba looya wo nti seto zeetaaga kati. Niles, it's your money, darling, right? Kubanga amaziba gali nti gwe Eren Niles sente ziba zizo. Lwaki aba azigaanira? Cat, you do as I say and Sisobola koonosobola. be good. Gwe kola kyeggambye. Oba kola kyeggamba beera mulungi. Better leave. Kwate kubo nkuleke. Already? Nyabo. Let's play a little, eh? Tekatandise omutigaatiga. Baabo. Stop. Lekeraawo. Fuck with me, Gwe saagala ofuckinge nange. you good for nothing crack. Gwe kasasiro omukozesi w'enjaga talina makulu. Concentrate. Njagala okwosatrete ku ki kye njagala. Acids into my fucking wallet. Njagala assets ezo nfuneko ekitundu mu waleti yange. Kavoyi kali siriyasi. Oh, the both of you. Mukazi waffe yawulira nga atidde. Ono yasooka najja ekitabo kya Yellow Pages. You look pale. Okimanyi nti ennaku zino opeeruuse. Thanks. Webale kusiima ssebo. Kyekikuvuddemu olwaleero. You think I don't know what's going on with Gwoza simanyi kyekigenda mu maaso naawe. What are you talking about? Gwe biki byoyogerako ati. 14 hours a day? Ennaku zino webaka essaa 14 mu lunaku. Listen to me, you need help. Amaziba gayi bwetaaga obuyambi. To L.A. Bwaki kubaddeyo mu LA. That's what it takes. Genda mu rehabilitation center bwe kiba nga kyekyetaagisa. Get the money. Nze kasigale wano I don't wanna get... njafuna sente kusikana oluvannyuma. I can count on that. Gwe ssebo mbalire ku ekyo. I'm looking in your eyes and I know it's... Ntunula butunuzi mu maaso go ne mmanyirawo nti watandise okuddamu okozesa drug. You think about what I'm saying. Goloza simanyi kiki. End up like Ellen.
Gwoza sima chiche njogerako. Wena ofanana nga geyena. You're wrong. Oli mukyamu. Eno yekaliza muli. Ninga kazi katubambi katuwe byatuse byakasoseeko. Tekakyasobola gumiikiriza stress gye kayina. Olwedde waliwo akasajja akakafunganye. Bino byennyini bikateeka ku pressure. Essaawa ena singa babakwata bayinza obbavunaana. Kwati kuba ne yeeyongerayo. Katonda alina endagiro gye yafunako. Era bw'amala ofunako endagiro yasimbulirawo busimbuliza eggaali. N'abaako gy'alaga. Waliwo ensonga emu gye yakwata ekubo genda osooka okumaliriza nga ye. Hey, William, I take it. It's me. You can call me Billy if you want. Yegwe William Sebo nti ye osobola okumpita bire oba oyagala. And all the inheritance. Nkimanyi ekikulesa oyagala kumanya ku bya busika. Fine. Thanks. Kusimba okunywa kono nedda. Yourself. You don't mind if I do. Ndowooza tofaayo singa nze mpuutamu. Actually need some advice. Neetaaga ku magezi. You as soon as I can. Era kyekindeese nja kusasula mu mwanga kono ojja kunsasula era tekigaana. Suppose Kano kalooya has an illegitimate child. tugambe nti namukadde bw'aba afudde ng'alinayo omwana ow'ebbali. What would be the quickest way to find ngeri ki some kind of solution? gye tusobola okugezaako okufuna solution okukakasa nti oli tatuyingirira. Listen. Ekisuufu kiri nti A document stating that unless nga mulina ekiwandiiko ekigamba namukadde yawandika n'agamba nti ebyobugagga bye byonna abirekedde Ellen Nakyala have that document. naye nga tewali mulala ateekeddwa bikaayanira. Funa eyo tetugiina. Problem then. Then kibakitegeeza mugenda funa obuzibu. Yeah, I'll bet Niles knew all about. Ate nkakasa Niles He came to me too. alabika yali amanyi ku kya mutabani we kubanga yajja gye ndi nnaku bbiri nga tannabafwa. Gonna have me change his Yali agenda kunsaba nkyuse eddaame lye. exclude anyone but Kwegamba nga sina muntu mulala yenna gwe nteekamu okuggyako oyo mutabani we. Kyesobola okugamba. coincidence, don't you think? Naye tulaba nga ddala mutuufu egenda kuba ya coincidence. Nah. Okubanga yali agenda kugyamu omuwala ateekemu omulenzi ate n'amala n'afa. Musimba ka drink. You want that drink now? Ndowooza ka drink ako kati okeetaaga. Kale buzaatu abadde agenze kwebuuzaako kalodi sebo kamumazeemu maanyi. Kamugambya Nesi nga mulina ekiwandiiko ekiraga nti namukadde yawandika n'agamba nti ebyobugagga byange mbirekedde omuwala teri mulala ateekeddwa bikaayanira. Naye bwe kutabaako kalika teri mulala ateekeddwa bikaayanira. Kibakitegeeza waliwo ttagali. Namugamba nekyamu namukadde yakwata ekubo najja amusika namugamba njagala nziremu mpandiike eddaami. Naye ng'ate omuwala talimu ku luno nteekemu omulenzi. Kubanga omulenzi yali akizudde mu ye mutabani we. Found the pipe. Nategedde nti oli kayaga. Stuff. Kegino mukazi wattu agamba nti yasikanye emmindi mu bintu bya mukwano gwe. Emmindi ya drug ajja kusosa okunuusa. All this shit that we're dealing with, I just... Bino ebintu byonna bye tugezaako okwasaganya essaawa eno. We bituuse kati mpulira binzitoyeeko. have a little bit of fun. Natuuse essira nga neetaaga lisi nkyamukemuko. I'm sorry. Njagala onsonyiwe. I'll stop, I promise. Ngenda kulekeraawo sigenda kuddamu gikozesa nkusuubiza. Musimba kesi asobola omukakanya. Wabula Rodi kyatamanyi ti mukazi wattu alina Rodi gwadiiringa naye mbubba. Tuwakwate kuba okudda eri looya. Looya abaali wano alina ebyamuggyeko waya. Yakwata bukwasi kuba gyawulugumya essimu. Jamie. Gwe ssebo Jamie. Pick up the phone. Wandibadde okwata essimu eyo. I'll show you something. Waliwo kye nandiyagadde okulaga essaawa eno. Kati ono ye Jamie. Abaali bagenda maaso n'okukola ebyaswaka banne namukadde yafudde. Ofisa. Abaali wano fayiro yajja. No match. Waayi tetufunye ebyenkumu by'abali. That fella used to... Wabula okujjako ojjukira kali akavubuka akatiranga okolera namukadde manga ku faamu. Twakizudde nga kalabika kalina emisango mu didi. Era ng'ebyenkumu byako byo byasikanyeewo byasiikaniddwawo ku tractor. Keka Jamie. This rascal Billy switched to DVD on me. Ono mutumbaavu okimanyi nti DVD yagikyusiza nampanda leetali eri gye nabadde njagala. Gwe musiru gwe
yamusiba busibi musipi nagamba okwate kubogenda osokojja obuvidiyo obwo wasirwa busirwazi tebakatuze kati ofisa bazze okashikana ka Jamie. Miles, Jamie, we need to put this guy on the payroll. Bakashikana kafu. I'm gonna comb through every inch of Tremo if I have to. Ngenda kuyita mu kyalo kino kitremo bwe manjagala. Maziba gayi ngenda funa omutemu yakoze kino. Bwe bayika bashaga no shaga. Kino sebo tekigenda koma wano. Twade wakano kaloya. Kaina be kayishamu amashawo mpola mpola. Nzija banaire kakonko na botyo. Urwagula ni bakafumitira wa Amanda. Hello, Ellen. I don't mean to be any trouble. I just wondered about the housekeeping. Kasuna abantu banagera okuwuliranga nakyaloli yakubye essimu. Uli abagamba nti ate yangu okulabirira amaka gana mukadde nga nena mukadde akyalimu okumala emyaka 40. Essimu bwevuga ono yafunamu ekirowoozo. Nakyalo yabawandiikira enamba y'essimu ng'ogashyireko ne address wabeera kati yagenda okugyayo ebbaluwa ezaawandiikibwa ezaali zikakasa ez'omukyala yawandiikiranga Zakrinayo nga mugamba nti njagala ogezeko kwa kinologi nga mutabani wange nti mutabani wo nge handwriting efaanagana n'enna mukadde eyajjoba agamba nti njagala ntandika bakolera. I think we got what we needed. Kiyabe katufunye kiki tubadde twetaaga. Kalwadi yakimanya alina sooka nnoonya na mukadde oyo. Kizudde nga handwriting zifaanagana. I can find this address. Manyiwa weesobola ogezako sikana address eyo. Abakyamubuusa onawulira ebigwirana emabega linda kama. Mpamu eddakiika 2 kanzigi. Wulidde ebigwane n'ebigwirana mu macupa ge. What's going on here? Gwe ssebo ki ekigenda mu maaso emabega eno? From your own father. Obba ebintu bya kitaawo. Mwana gwe ng'oli muzibu. Jasimbadde otwalako butwazi. Namwokya empi. Hey. Why sebo? Take it easy. Genda mpolo mwana tomusekula bwoti. Why don't you go away? Bwera olwaiso okwati kubonoge olindira ku kawunta. You want to try? Oyagala kungezaamu bwana gundi. Oyagala kunekika. That nose girl, ain't you? Nekyebeka webituuse kale kuyagala kumanyira. Oh yeah. Manyino n'ajasa. Nekigwe ttale. Yesu Kristo bannange. Awo yasimbulirawo eggaali. Kimanya zizaawo emisango. Erina simbula busibuzi eggaali atawanyike. Fucker. No byesaagala. Kayitwadde erudda. Rodi nga afulumyemu. Nakyasooka na ekisumuluzo mweno. Cadillac. Malo gikubamu ekisumuluzo najja. Kereja sika ne karodi kana kayitibwa ka Eddie. Tuke bali n'akonkona. Hey, it's me. Ati munaye Eddie nze. What do you want? Gwe si kyoyagala. Bali tamusuubira ssaawa zino. Jasi nalowoozaamu nti oyinza okubeera omuyala. Mbadde kuleetedde ku byakulya. Ekyakategedde olwaleero. I really need to use the bathroom. Nandiyagadde okozesa ku kinaabiro kyo oba tofuddeeyo. You're a strange girl. Oli muwala eyeewuunyisa katugwe sikutegedde.
Be a bear for once. Nembutuufu lengera. That's a bitch. We waiting for you. Ngenda kusaba lisi wanigezi n'oyiga ogwana gw'amalayo ogunsekudde. Ayise olwaliro obeerako omusajja naawe. Ono yasindika mutabani we. Agenda ayiga oguse oguvuuka ogumusekudde. Nona amaze okwesekula akayaga asobodde. Najja kirabika alina kyabala. Time to wrap things up. Waike kasi tugezeko obunzika ensonga zino okola ki eyo? Lwaki tovaayo? Nakwase kuba akalumbe. Kali wano kasobodde. Angel. Ati ogamba ki Angel? Nasemba bulungi kyava akatuula waggulu. You want some dough? Byagala nsooke mbeeko kyenkuwasibwe kiri. Akeewulira. Baabo. Kumba asoobye omukono nakyala. Yagafuna serubwatula. Amulengedde. Gwe nyabo. Kino kyoyagala kino kyekikulese wano Yes, kyekindeese fuck you. Uvuma n'okuvuma Muvaako. Kiba kyekikulese kati kasooke kulage munange sizannya. Bampita Eddie. Kubula kuli ya mutwe lyokka. Gira tewekyanga obadde kitewekyanga. Anti kyekikulese kume nakya mukwata yagwa ku piso. Yafumita kulisi. Epita afumita kulisi. Katana atumutega gwe. Afumita kulisi. Wadange. Akafumitse epita kuliso kasya ku mbavu. Gwe Angel. Nikasoka katiriko tusayi. Kawoja kimu my angel. 32 Leo Street. Where is that old woman's house? Uno yajja anonye nyumba y'omukyala. Olina mukadde. Mukazi watu kyakola nga asooka asiba mayiti yakatu. Gisiba musuuka. Kali abagenda kyabalengera Cadillac endo. Ngate Cadillac agimanyi. Kuba Cadillac ebeera eri mu kigala gye bakasiba. Buza Cadillac ekola ki wano eno. Kali nga akimanyi omuntu omulala agimanyiko yenna kyala. Sara. Kali yebuza Cadillac endo ekola ki wano. Mukazi watu asika mayiti yono. Kujalingize yalabe. Kino kuja maso nga araba sewo mukazi akulubesa mayiti. Nasoka afunamu okutya. Sara mayiti agitwala wa. Era mayiti yani. Mukazi watu yatoba ne mayiti. Karwadi aliwa daligiza kumbe. Waliwo abamuvaako embaagi. Wesabo. Ozijukira. Kino kyakwata ku kitange. Bamukuba omugo ku fesi. Bakiwako ku fesi. Kalende waba wajjawo. Goodness. Yesu kwesufudde. Good thing I found him. Kirungi munayenze esobodde okusikana oba asobodde okuzuula. Oh. Poor boy's been beaten. Hell yeah. Bamusekudde kona ajja sobola okubeera oke. Singa abawo obuzibu obulala mama noozo ojja sobola okumpita. Katerina mukadde yalonze loodi. Era n'akubya ne mutabani we ofisa. Sheriff. Unayasoka ne yebaza embeera. I was looking for you tonight. Mu butuufu mbadde kunoonya ekyo ky'olwaliro. Nze.
Well, if it was about the housekeeping, then... Chikwatagana ku by'omulimu. No. The housekeeping. Si bya mulimu. You and your late husband, you Gwene bawo. Two sons. Mwayina batabani bamwe babiri. And Cameron. Cameron ngogashyeko ne Bob. Two big, beautiful boys. Buterevu. Bana babiri abasufu abalagavu kamala. Family didn't mind all those long hours with you keep... Kyogamba akasira konna ebbanga lyewamala eringa okole woli na mukadde teri yafangayo. It was a privilege to... Ati munaye kyalinga kya kitiibwa. And okubanga asobola okukolera omusajja ngoye yali yamalayo. And we needed the extra. Ate n'akasete twali tukeetaaga. Kasete mwali mukeetaaga. Nalabika alina kyategedde oba kyeyategedde. Ngambye teri yafangayo kubanga omala obuddewo bwonna obungi ng'okolera namukadde. You? Gwe? Sheriff. Ne mutabani wono Sheriff Bob. You're like 3 peas in a pod. Yeah. Ne bawo okimanyi mufaanagana nnyo nti ye. Not Cameron, though. Naye ate Cameron tabafaanagana bano. I don't know what you mean. Sitegera ki ky'otegeeza. We admired and respected Niles, right? Ndowooza naawe ziwamu wange ekisiwera wamwegombanga. Buterewo. You had a son with him, didn't you? N'omuzaalamu n'omwana. Eki? Dare you? Yesu Kristo oyinza otya okwogera ekigambo ng'ekyo? You wrote him? Baluwa ze wamusirize mwandikiranga. Acknowledge your son. Ogezeeko omugamba ategere mutabani we. What? Kiki? After the way you took care of him, after the way you felt about him. Yengeri gye wamulabiriranga, yengeri gye wawuliranga gyali. It wasn't that simple. Gwe ssebo tekyali kyangu nga bw'osuubira. What would people think if they knew? Olowooza abantu bandirowoozezza ki singa baakimanyamu nali muzaddemu omwana? Would they treat my family? Olowooza famire yange bali bagenda giyisa batya singa baakimanyanga? My 2 little boys. Olowooza abaana bange bandibayisizza batya? Cameron is Niles' son. Ekitegeeza Cameron ye mutabani wa Niles. And when Niles handed the inheritance to Ellen, Cameron realized that he was going to be cut out. Zakiri we yakwate kuba n'awandiika eddambi ebyobugagga n'abikwasa nakyala. Just like his... Cameron yakimanya nti bagenda mujja mu ddaambi. You have no right. Nga bwe yakwegobako gwe n'akugamba nti omwana tomusembeza gyendi. Cameron that killed Niles. Cameron ye yatta Niles nga yagafuna ku bya bugagga. Possible. Zach. Tekisoboka. Mr. Niles was an accident. Amazima gani okufaako ge yali accident. Accident. No, you're not up on current affairs, man. Gwolabika tomanyi ku kikigenda mu maaso nnyabo. It's ruled Niles' death a homicide. Amazima gali nti okufa kwa Niles poliisi etandise okutwala nga homicide. His own father. Yattibwa buttibwa alinga kyabika yamutta ye mutabani wo. You get out of here. Mutabani wo yatta kitaawe kuono fuluma agenda. I said leave. Kugambye fuluma essaawa zino genda. Kakati tuwadde erudda. Waliwo yali afunye buli kimu kyonna kyonna ekyali kikwatagana ku bantu bano. Amala obifuna ebisigadde n'abyokya. Roya sebo yamaze okufuna ebikwatagana ku bbiri ng'ogasseko ne nakyala. Ne lipooti eraga nti kannakyala akatuufu kaafa naye ng'akyasirise. Kerodi ategedde amazima n'amanya nti Cameron Brogden ye mwana ow'ebbali Niles gwe yali yazaala. Zachary Niles namukadde yafudde gwe yali yazaala. Wabula namukadde yali tayagalira ddala kikwatagana ku mutabani oyo era mu ddaame yali tagenda mussaamu. Kerodi bwe yakimanya yasalawo atte kitaawe yafuna engeri gy'asobola okunyakula ebyobugagga before ng'oli tannabakola final ddaame. What happened to you? Bwe kye kyakutuuseeko ate. Just like new. Nakyatannabagamba ono ku bye yakoze ebyamayiti. Ne Lodi bw'atuuka teyasooka bimunyegako. Forgot the salad. Yajja mu firiji asooka abeeko byafunayo. Kuyitawo paka erudda.
was thinking about this morning? Manchi chembadde ndowooza ku makya g'olwaliro? Stanley's. Mbadde ndowooza akafo ka Stanley's eri gye washikana. The day you asked me out. Naku lwe wasooka yaddawo kusaba tugendeko out. I thought I would never see you again. Nali ndowooza nnyinza obutaddamu kulaba nateera. I hope I never have to work in a place like that again. Simanyi oba ndaddamu n'okukola mu kafo akeefaananyiza bwe katyo. Rich, very soon. Ati ogenda gaggawala mu bunnambiro lwaki oba okola mu kafo ng'ako? Oba lwaki oba oddamu okukola mu kafo ng'ako? Utamidde nno. What did you have in mind for after? Kiki ky'obadde opulaninga oluvannyuma lw'ekyeggulo? You gonna stuff me in the trunk? Ogenda kunteeka mu bbuutu. What's his name? Nga mpozi yani ono? Edward Carney. Edward Carney. Nga bwe wamutadde mu bbuutu. Katonda what? What? Kiki? You think I knew where you scored your dope from? Wabadde olwosa nabadde sitegedde wajje wabadde ojjanjagayo. Nakulabye ekyo ky'olwaleero. Did you fuck him? Wasoose kumweggala. Kill him? Then n'omutta? Exactly did that go down? Ddala mutuufu kyatambudde kitya? That guy is Ellen's dealer. Oyo gayi yabadde ddira wa Ellen. Him a ton of money, and for some reason, he thinks I'm the one who has to pay him back. Well, he's dead. Era nga ddala mutuufu Ellen yabadde amubanja sente nnyingi. Kiri yabadde alowooza musimanyi nzeeteekeddwa zisasula. I assume that is the plan after all. Kati wuyo afudde. Kiba kitegeeza nze ngenda okuddako bw'otyo bw'okibala. Right? Kwegamba sente zonna ozeesigalize. Until I found that letter. Nziranga ebya sente nali simanyiko paka nga maze ozuula ebbankaluwa. This is your fucking scheme. Do you remember? Ate bino gwe wansindiikiriza obikola ojjukira. The exact same plan a whole lot earlier? Olabika plan already wali ogiyina mu mutwe. Tosinika mannya ate tomanyiira. You're drunk. Otamidde. That's why you're talking so crazy. Kyekyo lwaki ogenda maaso n'okwogera eby'ekisiru eby'ekitumbaavu. Twakwate kuba okudda erudda. Kati Sherifu abaali wano yafuna engeri ya fax. Yaba transfer yekaaje. Pending investigation. Gera okuzza amaaso. Two suspects. Mono simanyi akyanoonyerezebwako. Local homicide. Basuspects babiri. Balina omusango gwe babanoonyererezaako. Heroin related overdose. Billy Broding ogasseko ne Sir Johnson. Bagamba simanyi ensonga ekwalagana ku Erin. Erin Nawuze yafa. Drug overdose. Beba suspects beba fokasiijeko. Hello? Billy. How you doing? Oli otya? I've been better. Manyi sibadde bubi nnyo. What's that? Wuliriza. Is it possible, Billy, that kisoboka okubanga you gave me the wrong deal? kali ka DVD ka omugagga nga agenda maaso n'okukola ebyaswaka bawampaka kyamu. Get a hold of that video. Now you listen to me. Wuliriza gwe ssebo. Time loser. Are you trying to blackmail me? Because I'll wipe the yamugamba nti oba ogeza ku blackmailinga nkakasa ogenda funa obuzibu bw'amaanyi. Zachary now spotless. This reputation is going to put you in good with the sheriff, my brother. You want me to call the sheriff, right? Oyagala sherifu mukubira essimu essaawa zino. Uno yasigala kirabika guno gwe gwatta. Gwe gwatta omwami ayitibwa Zachary. Kubanga gutamanyi gwe ogw'ebbali. Gwakizula ntagenda guteeka mu by'obugagga ne gusaba gumugyewo. 10 cash. Njagala ofune omutwalo cash gwa $1. I'll leave. Then tugenda kwate kubo tukuleke. Okay, 10 it is. Bw'oba oyagala mutwalo ngenda gukufunira. Fucking DVD. Wabula njagala okakasemu ojja ne DVD eyo. Wulidde? DVD sebo yaguwa kikwangala. Tiyaguwa eri yaliko aka video. Mukaseera kano abaafuluma yagera okuzza amaaso ng'alengera mukulu we. Gwe sole ekikono soko oyingira eggaali. Ngira eggaali nkuliiremu. I just got back from Mama's. Guess who was... Mbadde nva wa maama. Manyi gwe sikanyeyo kana akavubuka kabbiri. Hell, what's he doing? Kati kabadde kakola kye wa maama. He got a little roughed up. Babadde bakasekudde bubi nnyo kamala. Anyway. Maama n'akasisikana n'aketika n'akatwalayo. It's for you, it's gonna... Naye amazima gani nti nnyina amawulire amasufu geefunye agagenda okujja mu mbeera. He's dead. Okimanyi nti Erin Nawuze omutuufu mufu. Well, then,
Well, who's Kati Johnson? oyo ayitibwa Sir Johnson. Roommate and Billy Brody, Sarah Johnson's boyfriend. Uli ayitibwa Billy Brody, boyfriend wa Sir Johnson. Sir Johnson yabadde roommate wa Erin Nauzi. Kati obijjawa. Says Ellen over abo Los Angeles Police Department basindikidde fax nga bagamba jail for forgery, illegal gambling, that's all. nti abo basuspect mu musango gwa Erin Nauzi. Ate ekirala akavubuka bakashibako mu kkomera olwa forgery gambling ngo gasseko n'ebirala. Bob, we got another problem. okyaliko ebyo naye ati tulinawo obuzibu obulala. I can barely talk about that. Sisobola genda maaso nabwogerako babunnyonnyola wabula kyesobola okukola kiri kimu kyokka. Whatever the hell her name is gave me this. Omuwala oli simanyi mannya ge oba yaani naye yasibye ebbaluwa eyo. They found it at the house. Bagamba musimanyi bagisikanye mu nnyumba ebbankaluwa eyo. Gisemu amaaso olabe. Ono yabisoberwa n'asookanya ennyo omutwe. Kakati What the hell is this? bino bikisiraba bitegera bino bikwatagana ku ki? Brad, no, son, this Kino it's a forgery. bino biragirawo nti forgery. Right. Njagala osule handwriting. You know who's right. Omanyi ani awandiika bw'atyo naawe. Towooza forgery nga tonatunula. Mama used to spend a lot of time. Maama yateranga okumala akadde kangi ewa Zakli. That. Okimanyi nti okusijja ku bbaluwa maama omutabani gwayogerako yenzi. You better shut up. Wandibadde osirisa ekimwakyo. You don't believe me? Tozikiriza mu kyegamba. Go ask. Then kwati kwogenda obujja nnyoko waffe. Olaba oba taakubulire mazima. Ono yasiga atakategedde. Katonda wano. Budde bukyali bwa kiro. Rodi asudde erudda. Alina akasajja kajjera bwe kajja ne kamusimbirawo omutwalo. Nagwisaamu amaaso alabe. Nina nako nakasimba DVD. Kano sebo ko kali kakibaze nti omuwala bwanajja kajja fuma omwala lisi by'obugagga kabijje ku muwala. He looked to be about your size and weight. Okimanyi nti gaya ali mu ka video ka kufaanana size ne weight. Before they arrest you. Wandibadde ofuluma ekibuga bifuga tebannakwata. Killed Niles. Gwe watannawo zigwe. This world is a better place. Ensi Absent from it. amazima ganyi nti ejja kubeera nsufu. Trust me on that. Ebintu ng'ebyo nga bifuddewo. Neesiga kino kyegamba. Neyajja asooka asiikane. Bet you knew about us all along, didn't you? Ndowooza akaseera kano konna wali okimanyi kuffe. I figured it out pretty quickly. Nze nakirabirawo mu bunnambiro. You came over the wire that Ellen's had died. Then you two dumbasses show up here with your hands out. Had the whole town in an uproar. Took all the attention away from me. Perfect. Yagamba bwe mwakwate kuba ne mujja. Nga tenali maze okufuna amawulire nti nakyala afudde. My whole life. Ekyo kyokka kyasobola ogezaako okunaga ati ebyobugagga bigenda siga mu mikono gyange. My blood. Obulamu bwange bwonna mbadde mu kifo kino nga ninga yasiraana. Bino ebintu bya musaayi gwange, bino ebintu bya kitange birina kubeera byange. To you and that chippy of yours. I gave you every chance to run. Nabawa omukisa gwonna musobole okutawanyika. Gwe naako kamusege. Naye ssebo n'olemerako mwagala bya bugagga. Barn door's open. Wano waggule. Did you know that Mr. Sly Wheaton has a legal document proving that Okimanyi the estate was intended for nti kalooya period? kali akalala kayina document ekakasa nti Wheaton had an unfortunate. buli kimu kyonna wali togenda kufuna kuwadde olwataano. He's not going to be processing it. Oyo muveeko olupapula tagenda du processinga nze kubuulira. Or otherwise. Leero obadde tagenda lu processinga. Kali kalooya ssebo kayina document ekakasa
nti omulezi yali tagenda afuna wadde 10. bano bwe bayingira mu neno basiikana ekimotoka mulimu mayiti. Lindako gendo gibikula. Yesu Kristo katonda wattu. Do you really think that I'm going to sit here and walk away with $10,000? Wabadde olowooza ngenda kutuula butuuzi wano nkutunuulire ng'otwala omutwalo gwange ogwa $. Bwe kyagala okuba buleti kikyekula erudda. Bwe bawulira byasi mu nnyumba ennene ne bayitawo bagere balabe ki ekiguddewo. Musaaso nno bamukwasiza ku mukono. Checkmate. Kati gwe ssebo checkmate. Kumena kyala gyali. I forgot all about you. Bwe kamusege neerabidde nti gy'oli. I will pull the trigger. Nja kusika trigger nkunaaze. And so will I. Nange bwe ntyo si gwe wekka. Agenda okuba ekyasi kyakwata miss. Genda okuddamu ng'ekazi. That's called ekyo shit out of kibayita omukisa. Kati gwe yitawo naawe dead fuck. muyitewo. Sebo yo already yali abamanyirawo nti babbi bubbi. Nija singa ayagala afuzefuze ekintu asobole okweddiza ebyobugagga byonna. Let's go first. Ani ayagala osooka okufa kono sika ekasiira ak'okutta abantu gwe. Genda okuzza amaaso nga mukulu we. Hell are you doing here? Kati tukola kiwane n'ogwe Bobu naawe. You tell me. Gwe mbulira. Put the gun down, Cameron. Teeka wansi emundu Cameron. Turn around Ngenda kusaba okyuke. and pretend like you never came in here. Wandibadde alisa okwati kubona ogenda ne weefula muto oyingiddeko munda wano. Zino ensonga n'ozindekera. Nedda ssebo sigenda kikola. Now you're taking over my job, too. Buli kimu kyonna weefudde nti okiwambye. N'omulimu gwange oyagala gutwala gwennyini. Bob? Bobu. Nkusaba okwate kuboddeeka bino bireke. Bino wandibadde obivaamu ng'okyayina embeera n'obulamu. Put the gun down, Cameron. Teeka wansi emundu Cameron. Kuba ekyasi n'amusekula. Kumbe deputy waali. Deputy n'akimaliriza. Yamusekula omutwe ssebo n'agusesebula gwonna. Oh, gee. Katonda wattu. Uli ekyasi musaatu ekyali kimukutte wabi. Bano baafuluma misinde. Juyira bali bamaze okufuna omutwalo ogwa $. Badda buzi mu gaali ne basimbula basobole okugezaako tawanyika. Lekooti bagamba kasa tufunye omutwalo gwa $. Kati nga bamaze okuyita ennaku 2. Baavuga mayiro 2:15 ne bakkirira eyo Maserengeta. Bw'atuuka wano eno yatandika okugenda mu maaso n'okweyozaayozaako. Balina bwe baafuna ne bawummulamuko. Lyafuluma ebweru asobole okufuna ku byokunywa. Kiba kisoboka afune ne ku ki kye bayinza okulyako. Yafuna ekitumbuwa. Najja nga asembera mpola mpola. Got you some ice cream. Anti waye nkuleteddeyo kwa ice cream simanyi oba anakolera. Kati abaali wano agenda okukwata ku lujjinga lweggula. Banayikana akasajja kakyaliyo. Walengera yakiri ekimotoka kazze kabagoberera nga kavuga ki Cadillac.
cash, Billy? Kali gwe ssebo njagala kajjabbire ke mwafunye. 10 grand. Twafunye mutwalo. I got from that lawyer. Lawyer ssebo yabadde atuyiseemu akanana. Gwe tonimba. Fucking money. Buyaga set. Kwata set ozitwala ogende. Mutwalo gugu. A thief like you Oli mubbi gwe kisajja gwe kimanyi ekyo. spends weeks on end babysitting little Missy here. And 10 measly grand's all you got to show for. How was our little bird doing, Billy? Kaina ekyewunyisa. Kana akami ng'okasseeko ne bbire baali mu lukwe. That's less than 20 cents in every dollar you owe me. What's he talking? Ezo ssebo tezituuka ku ssente zeekubanja. Ono kikyayogerako. Your boyfriend here Oyo boyfriend wo gw'olaba stole half a kilo of my dough. yanziba half a kilo ey'enjaga yange. So Billy and I had a serious Kati Billy nange conversation. twalina emboozi enkulu ze twalina okunyumyamu nze naye. A reminder so he wouldn't forget. Namusekulamu ku migo nsobole omujjukiza aleme kwerabira. The nice guy that I am. I let him have a chance to redeem himself. Kati ekiro kye yakwatikuba okujja okusisikana oli ng'afudde gwe gwali omukisa ogezaako kubanga yeddaabulula. Helping hand. Yalina genda maaso nakusindiikiriza kubanga ofuna sente ezo. Lookalikes. Kubanga olwedde mwali mufaanagana nga tusobola ogezaako okukozesa ekyo nga advantage. Kati Karwadi olwedde kaali kakimanyi nti omuwala agenda kufuna ebyobugagga. Bwe kakimanya nti agenda kufuna ebyobugagga ne kasetinga ne kamugamba njagala ogenda okwana oli. Bw'onookwana Sarah ffe tugenda kutta Ellen. Ka Ellen bwe kafa then Sarah omusindiikiriza asobole ogenda okufuna ebyobugagga. Bwe batyo bwe bakipanga. Katonda watu. Olwedde kalina ebizibu bakafumisa empisa ekyasi kyakakuba ku lubuto kagenda obulya tekalyoke kamiza amakerenda kekubye zidwaga. Yesu Kristo Katonda watu. Mukazi watu baali basettinga mu setting up. Bano baali bafere. Lodi yagenda okwatikuba okujja okwana nakyangu olwedde alina ekigendererwa. Yamukwana lwa nsonga kano kaali kakolagana nnyo n'oli. Ka Eddie kaali kakolagana nnyo n'oli kubanga kamuwanga draga. Kyokka olwedde kaali kakimanyi bamusindikira ebbaluwa y'ebyobusika. Kati kamusimba draga ne yetta ono n'akwatikuba ng'alina kumatiza ono agenda asisika n'ebyobugagga bya namukadde bafune ssente asobole osasula ebbanja ly'akasajja. Bwe batyo bakaleka tekali mu mbeera nnungi basimbulirawo busimbulizi gaali. Mukazi watu lwabitegedde nti sebo baali bamukozesa nga beiti. Abantu bazibu kusya Katonda. Bavuga egaali ne bajja nga basembera mpola. Kutuuka ebbali ne basooka basiba. Was it true? Ddala mbutuufu byayogedde bibadde bituufu. Wali onkozesa bukozesa. It was my only chance to get out. Anti gwe gwali omukisa gwange osobola ova ku bbanja ly'omusajja oyo. Yali andi bubi. Mukazi waffe yali yeewaddeyo ng'alowooza ayagala omuvubuka. How sad it feels Yamugamba tomanyi bwe kiwulikika mu ngeri ya nnaku. when somebody you really care Nga ddala mutuufu omuntu gw'obadde ofaako. says just what you want to hear. Ng'ayogerera ddala mu kaseera ekintu ky'oyagala okuwulira. And none of it's true. Naye ate n'okera ku makya nga byonna bye yali agamba si bituufu. Kiruma okamala. Every kiss, Buli kakisi konna ke wampanga. every look, Buli ntunulya gye wantunulya nga yonna ey'omukwano. Byonna yali katemba ng'oyagala kunfumba. fairy tale. Byonna byonna tukiswaye nti byali bigero. But it was true. Ati byali bituufu. From the moment I walked in
amazima gali nakwagala akasya we nayingirira bwenti mu kafe we nakusiikania mu kafe era nakati nkyakwagala kikyaliwo amazima gali nkyakwagala siganya weva makikali nalikozesa obanga njagala kujja mbuzi bwe nalimu oba kino ebisigadde naye amazima gali nali nkyakwagala kyava akwata ekisiige kati ate ekyo kino ekisiige ngenda kikuwa kitwali kyekiri kameruni kyamugamba kirimu emitwalo nga 13 kitwale ekisiige kino osobola okugezaako okufuna entandiko empya nze onte oneerabire nga Eddie bwagambye kwegamba I'm good for nothing sina makulu Screw Eddie. yamugamba kimu ebya Eddie bivweko oba yayogedde ekyo bayayogedde kisi kyetaaga kumanya mazima gali nti nange ndi mukwano naawe era bwe katune kamusimula kisiro bwokwaya kalabanga lwede bayise mbingi bombiriri basawo bafewo n'omutwalo ogwo n'ekisiige kiri ne banaafunamu 5 mu kisiige mitwalo 5 sibe ejjadula ziba sete nyingi mpozi gwe gasseko n'omutwalo buteevu ne kabaka n'assemu kagala nabagamba ku King Sports Bet tugamye Samona Beauty Products SPK International Computer Accessories HM Electronics Light Masters mu Kyembe akanzali asante mpozi gwe gasseko n'abalala ngenda syamukama bakuya nalaba akadamu sigala ng'otudde woba temwerabira ku lw'omukaaga Evil Dead Silver Linings Playbook mweraba